muwejjere wanjisewo oli munnamateeka naye twagala okumanya n'ensi yagala okumanya era etangaale bulungi balooya bannamateeka ba Mathias Walukagga gwe twogerako yajjiddwa mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo kya Busiro East bakyalinawo omukisa gwonna okutaasa Walukagga balema omutaasa naye gwandibadde gukyaliwo naye kirabika balooyazi be tebamwagala kubeera mu palamenti yes balooyazi be tebamwagala kubeera mu palamenti Nalukola yagubaddemu Nalukola tawangulanga musango guli serious guli wagole yali awangudde bateeka application infu toyinza kuteeka application ng'ogamba nti okola appeal n'okola appeal nga appeal za bulijjo eno kyandibadde kyetaagisa miscellaneous application n'oteekamu application gye bayita mandamus ne sasiriori mandamus and sasiriori ako kaki gateka ki application zezo ze bateekayo nazibagamba dda application bagita batya biri mandamus ne sasiriori era roya akiwulira munamateeka awulira ajja kukuba essimu ayogere wano singa bateekayo the right of mandamus by right of mandamus ng'erina okugamba oli owakakiiko k'ebyokulonda nti gwe kyewakoze tekiriyo eyo eweebwa high court ate yo tebagiddamu bo bawaayo eyo mandamus tebagiddamu bateekamu appeal ne bateekamu whether this appeal should be allowed obuuza ki ebintu by'ebyobufuzi oleeta whether this appeal should be allowed baali babuuza oba piire ne yeetaagisa oba biki kati n'oli naye n'abaddamu nti ate yeetaagisa ne ground z'oba appeal nga teziriiko teekamu the right of mandamus abagiwulira mandamus bagiwulira application eyo mandamus oba sasiriori amateeka kankubuulire amateeka tugasoma naye abagataputa oteeka kubanga oli omwogi mu mutwogo Nalukola kino yali takimanyi mandamus simanyi ndowooza yabadde takimanyi wandibadde teeka miscellaneous application okiraba nosobola okubanga okola ki nga mwosabira bino byonna naye kati ye ataddeyo appeal whether the appeal should be allowed ebyo bikola mu civil byengasi okiraba ogamba bannamateeka badde tebakola ki tebadde tebamwagaliza kubeera mu palamenti Walukagga n'olwaleero kati olunaku lwaluli bwe baagira bandibadde bataddemu kati application for review kooti bwe yawa ensala yaayo bandibataddemu reviewing kumande kwennyini okwo bandibataddemu application bandibadde bagenze nayo kyekiraga nti bamwagaliza oba tebibikola tebabitegeera oba talina ssente ayinza okuba teyabawadde ssente bali ku ssente baani baroyas abo bagundi awo omanyi obwavu bubi bukutwala ku muntu gwoti gukuwasisa omukazi omubi gwetewandiwasiza obwavu kati Walukagga ayinza kuba mwavu talina ssente naye kati Walukagga certificate eno gye yalikola nze nange nagikola nze yantwala mu mateeka okusoma amateeka nali already nga nina O-level ne A-level naye nga O-level nagigwa nga sagikola bulungi naye nga nasoma nina ne masters degree naye ngenda nsoma amateeka bwe ntuuka ku mateeka okusoma amateeka mu mwaka ogwokubiri nibagamba nti English oluzungu lwo terwagenda bulungi era nalina okukola mature age entry nzibu nnyo nga bw'okiraba twali abaana 138 musanvu gokka gwe gwagiyita 7 nzibu nnyo nga bw'okiraba agiyita abeera mugezi kakati ekugamba nti mu myaka 2 obeere ng'oyingidde university singa toyingira university mu myaka 2 obeera ovuddemu certificate eyo ebeera nfu ebeera invalid kakati kye nali njagala okwebuuza gwebanga Walukagga yagikola n'agenda ku university akatali mwaka gwa 3 toyinza kurangirira nti kiri kifu tosobola kati baroyazi be ne mu kakiiko kali ak'ebyokulonda bye basubmitinga bifu bagamba yagenda ogenda mu university ng'eno eyiseeko bweba neeriseeko yali awedde kati ebinava mu university nayo binaaba bifu anti era ate binamugasa ki kubanga olwedde bw'aba yagenda ng'emyaka 2 giweddeko certificate eyo ebeera nfu naye nze nsuubira nti ekyamazima baroyazi ba Walukagga baali basobola omutaasa in the whole fact baali basobola omutaasa ogambye tebamwagaliza kugenda mu gundi oyinza okusanga tebamwagaliza omanyi kankubula ekiri mu NUP kulwana
mulimu abali royo abagala nnyo Kyagulanyi kati nga ngoyo warukaga omuyita saawa 5 saawa 2 nabanga atuuse wa Kyagulanyi ayagala nnyo Kyagulanyi kati ate Kyagulanyi abantu abo badde abawadde nnyo kaadi babadde babawadde nga bamwagala kati mulimu ababalwanyisa abatagala Kyagulanyi abeere n'abantu abamwagala kubanga Kyagulanyi kati mu kiseera kino n'omu abamemba ba parliament nga bawarukaga abamwagala ennyo bwe batyo nga tebali ku Mengo nti ye yabawanzeeko Dusu nga tebali nga bali na Kyagulanyi Kyagulanyi ayinza okuleeta obuzibu kati waliwo ababalwanyisa bamulwanya munda mu NUP bamulwanyisa balwanyisa bali kyovula ababa masente bavaamu abawejjere ate nga bwe bamuliko okitegeera temwekanga nga ne Mengo mweri ekirimu muki mu kintu kino kyabaolukaga okubasuula nedda ate kati nze njogedde ndi muwejjere ndi muzukulu wa Ndereya ga kyalo ate ndi munamateeka nedda kino kikyamu anti nze nkyogedde ate oyogera bikyamu omanyi mwe temukimanyi nti mulimu abalwana Mengo awo okulaba nga Kyagulanyi taba w'amaanyi temukimanyi mmwe Mengo awo nga tebagala Kyagulanyi abeere w'amaanyi kati nga okulemesa Walukaga abo bawalukaga sina Walukaga yekka bangi bwe bagenda okulemesa bagenda okusuula abali ku Kyagulanyi nga bamwagala nnyo ng'omuntu va ku kibiina naye Kyagulanyi nga baagala omuntu oyo kubanga Kyagulanyi akulaga nti kati eddusu lyaliko lya Malalo Gomboti naye nga lwaki bandibadde bamulwanyisa anti kugamba nti Kyagulanyi kati akulaga nti amaanyi galiko ga Malalo Gomboti oba kitegeera ye Kyagulanyi eby'Emmengo tabiriiko nnyo kati ogenda kwekanga nga ababaka singa Kyagulanyi afuna ababaka 30 nga tebayita Mengo kufuna ddusu ly'Emmengo bajja kufuuka obuzibu wano mu Buganda mukadde kano Walukaga takyalinawo mukisa gwonna agulina singa bataddeyo eri application for review ne bareviewinga byonna yandibadde akyagulina naye kati tebagitaddeyo obudde bugenzi okulonda kukoze eki bigenzi naye nga mu ebyo byonna bikoleddwa nga balooya bwe bali bategeera balaba ekigenda mu maaso balooya bye bamuyiyeeyo nga bwe bayiwayo Besigye Dr. Besigye lwaki tewagenda n'oyamba kubagwe ekituufu wali okimanyi yampa instructions nze nayogera nga byakajja ninga muteekeyo applications naye muteekeyo miscellaneous application bwe banga kivudde wali bareviewinge ensala y'akakiiko k'ebyokulonda mwe bannamateeka temwewabula n'omugamba nti kati mugenda kukola muti omusango ogwo mukole bwe buti ne bwe muti obuzibu obuliwo nti abantu abamu bamputu tebawuliriza banyooma ekyokubiri amateeka tegakkiriza kukolera bwereere amateeka gakugamba singa okolera bwereere mu Advocates Act bakusiba n'okusiba bakuwaabira oteekwa ng'okoledde ssente bw'oba okolera bwereere on'okuwandikira Law Council ne bakukkiriza okukola pro bono okirewa pro bono ate nayo ng'ofuna points singa oba ogenda kusaba obulamuzi points ziri zikuyamba kakati nziraawo nze nagenda ku mikutu gyembeerako gyonna ne mbawabula naye nga muteekeyo miscellaneous application temuteekayo application for appeal appeal gye mugenda okuteeka bagenda gigoba kwa kugenda kugamba tusabe mukirize oba appeal eno ekiriziddwa ekyokubiri tusabe tekuli na grounds ziriiko ziriwa bagenda okuteekayo ekintu ng'oli agamba ne appeal teyeetaagisa kalwaki osaba appeal ate ng'okimanyi wali bamugize teekayo miscellaneous application ekitegeeza banne be bamuviiriddeko okuwandulirwa ddala nze kugambye balooya abawuliriza bagenda kutugamba ne Sonyonyi gwe saagala naye kwali naye looya the right of mandamus and certiorari mandamus bano ogikuba omuntu n'atakuddamu oli muhozi wa gavumenti okola ebintu ebitali magezi n'okugamba n'ogenda mu high court n'osaba the right of mandamus yokeeyo n'ogikuba wali n'akankana mulamuzi byabakama the right of mandamus yes gye bali balooya bagenda kuba amasimu wano yabalema okusaba baasaba kirala bateekayo appeal ate nga basaba whether this appeal should be allowed whether this whatever should be that is the grounds nga zibakola okola ebintu ebyo mu byobufuzi osaba ne review yennyini akakiiko kati nikaddamu ne kareviewinga kagenda okugira bwe kati nga bonna mwabatuukiridde bonna bamulamuzi byabakama bandi bonna kawandi owaayo onjagazaaki leka ngende mu parliament leka ngende mu kalulu bankubira eyo
naye kati ebyo temubirina kwepanka bwepansi kukola bitali mu magezi okitegeera amateeka mazibu nnyo amateeka kyovula bageetaaga bwe mukola chambers mubaamu eyakuguka mu human rights mubaamu webyetaka mubaamu waki mutuula ku macha ne musooka ku misango ne musooka mugituulako ne mudiscussinga gamba gundi gwagenda mu kooti naye ango twale eno gendera wano wogenda okuyitiramu naye ba lawyers bakyalina budde busoma tebalina bali ku ssente bona bafuuka dda baffere bali kubona ba broker balinga ba broker toyawula broker ne lawyer owulidde obubbi kati bwe bujjudde talina budde busoma talina budde butekiga gundi ne NUP na banda mateeka si ba broker ate nze nkugambye nze bonna kati ate bayambye eki kati goyinza okugamba nti gundi yali badde alemu okubeera gundi okwesimbawo kyandwadde kimulema omuntu alina olevo kyandwadde kirema tuyinza gamba nti nno bannamateeka ba NUP ba buloka nalukoola buloka wa mateeka ate akola ki akola ki kanso akola ki anti wuuyo bibyo bye yakoze munne yamusudde omanyi looyo akusuula tebawabulwa tebakola ki bateekawo buteesi tewala na budda mu bitabo okusomaga nti yajeteerayo agamba bugambi secretary agamba gundi raba mugundo jipano beating you pano beat the plaint no bajapano beating nga nebiri mutabimanyi nagamba bana bali ku intani mwe mba mugira muyite mu mulabe bitya en application yali infu onoroya yasudde warukaga baroya yasudde warukaga ngabe esije Dr. Besije abasi ba Dr. Besije baroya kati warukaga mu kyamu kwekwa santi mwabadde mwengozi yabaddemu ate abaana abo baddiira abaana abo baddiira ani abawadde engozi gwe usegono mwita wakusaaga segono mwita wakusaaga ze yalina mu buutu ngazite ku gundi bazoze zaali zaaki yazijjawo akola Kyagulanyi yagenda okujjayo omusango guli gwe yajjayo nga bono basegunya bamazedde okugulyamu sente guliwa guno omusango guno guli gwe yajjayo abiri mugumu ogwa kulonda nga baguliddemu sente Kyagulanyi nagakangujjeyo ani yazirya bono basegona bewakane tuleete bwino bino biri ku rekodi bewakane tuleete bwino titwagala konjera ba ate nze nkubuulira oli munnamateeka omanyama amateeka gakola ngo oyogedde kale buli ku muntu ante njogedde kati bulijjo bawaabe kale kati bampaabire bampaabire nze omanye kati tuli nagenda nenjogera Katikkiro najjayo nankuba ekiwandiiko kya mikono 6 naga tugumye biki tugenda kuwaabira gwatirawa onereetako boze wagasiya bwojoboze wagasiya muzukulu wandere agakyalo zisaaga maso myamyamya va mu bintu by'okusaaga gwe bakola ki banvaako bute ate onkola eki nze ngenda okwogera ekintu nga nkimanyi mukoze emivuyo wano mulidde sente mulidde enguzi mwonoonye ebintu warukaga wuyo mumusudde mwalidde sente mwalidde naye sente zijja barakira wanudde mwalidde abagubaddemu abo abadde mu musango guno mwalidde sente mutuwaabire mugende mu mpaabire ani yazibawadde mukola ebintu ebitaliimu oyinza okuteeka application bwetu nga munogenda mutaasa ng'oli looya ng'okimanyi bulungi ng'omanyi nti omwana ono yasoma oli akakiiko k'ebyokulonda kabeera tribunal it is like a tribunal at the level of tribunal emaze okusala ate okola application ate okola apiiru osaba apiiru whether this appeal should be allowed n'okikola ekyo kati ababusiro east bagenda kukola batya abadde bakkiririza mu Walukagga Kyagulanyi kyanayogera kye banagenda nakyo kubanga abantu beeri babadde baagala Walukagga naye tusobola okukola ekintu kyonna singa asobola kati niwabaawo embeera akola application for day yayise obudde bugenze kubanga n'obukonge bulabika bwawedde okubwa obudde bugenze nene bali mutaddeko ate kooti bweragira lwaki batu bamuteekako ne baddamu ne bakoba ballot papers endala lwaki bamuteekako sente zinava konga bwogenda okulaba akakiiko k'ebyokulonda tikalina buyinza burangirira olupapula lw'omuntu nti lufu oba lulamu tekalina kalina okukola verification National Council for Education yenna okikola oba UNEB abo barangira ne bagamba nti empapula za Warukaga
zaali ntuufu kati expire wali bw'abanga yagenda ku university nga olupapula luyiseeko awo ate abeera tannajalaga ekyo kinabadde sinakuba naye namanya nti nze bwe yamala okugira wali yagenda ku university kati ali mwaka gwa 3 kati walukago mu amagezi bw'aba ababwabiri awaabira akakiiko k'ebyokulonda nti ki bamujja mu bukyamu sibe balina omujjamu baali bamujja mu bukyamu kubanga ekisooka be bamuwandiisa ne balabaga empapula ze ntuufu kakati ate empapula ze era kituufu ntuufu kakati lwaki bamugjeemu olunaku lwajjo yasabye bannayuganda bamutegekera ekivvulu bamuwa sente era amabanja ago gano ge gamuleetedde obuzibu nga talina ssente bano ate bamuyita emabega ne bamulya y'omu ku bawagizi ba Pulezidenti Museveni lukulwe newankubadde nga y'omu ku batandikawo ekibiina kya NUP gye bavuddeko nalabye omu ku be yatandikawo n'ab'ekibiina kino ekya NUP baavuddeyo ne bagamba nti tebakyalina buzibu bwonna ku kibiina kino ekya NUP n'abakulembeze baakyo era kakati enteekateeka zigenda mu maaso. Ssemateeka w'ekibiina kino omujje yakolebwamu ennongoosezi okulaba nga akakasibwa mu gazeeti y'eggwanga era ndowooza ne mwegiri takyalina buzibu bwonna ku kibiina kino. Nkakasa NUP kakati weri mu mateeka omusango baasaba kooti bagujjayo gwe baali bawabira ekibiina tyale kiina obwesigolo n'ebirala. Sebo tukuyozaayoza kuba nti mwatuuka ku buwanguzi obwo n'okukkaanya kibalama ne munne n'eggundi ne kagombi babbi bo buli kiseera bagira bwe bati ng'obafuna ku ssente ng'olwo badduka bagenze bokka omusango gwawaabwe abantu 5 baba 2 badduse ne bagenda nga tebabuulidde bannaabwe ne bakyogedde mu lwatu nti tewali n'omu yabawadde ssente terebeveeko kagombe ng'agenda bw'atyo kagomba mala gagenda yagambye ani ng'agenda ani gwe yagambye gwe mureka nze kankule muve kuzanyira ku bulamu bw'abantu bannayuganda kati kagombe akimanyi bulungi nti abantu abagamba nti abaana bano beeyisa bubi abantu bateekamu ssente zaabwe abantu bateekamu obulamu bwabwe ne bateekamu obudde bwabwe olwaleero kakati oli eri opepeya ne rubongoya golowooza bannayuganda basanyufu gwe olw'okwawa kuta obusente bakuwadde obusente n'ogenda oli ozimba amatama abantu nga bali eri mu kubonaabona naye abantu basanyufu olw'okuba nti kati ekibiina tekyalinako buzibu bwonna teri buzibu bwabaddewa era obuzibu ani yabuleeta ani yaleeta obuzibu bukyali ekisooka toyinza kujjayo omusango ogwo ogwa forgery ogwawaabwa okujjawo ogundi eyo constitution gye baali bakola that is a forgery case musango ogwokujjako DPP yalina ogwokujjako government yekujjako omusango ogwo kotonna buyinza bujjako omusango ogwo gwa forgery barubongo yabatuula ne bakyagulanyi bakola ebintu ebitaliiyo ne bakola ki constitution ekyabo nga tebayise mu mateeka era ki constitution ekyo bakiteeka ebbali twayinza kukigazeetinga electoral commission teyinza gazeetinga nyatabawa omusango bagamba nti bagugyemu enta n'obwebe gazeetinga nze NUP tebinkwatako kati biki ebikwatako nze tebinkwatako kati eggwanga Uganda lyerinkwatako tulagawa walangiridde omuntu asobola atya okufuna school fees z'abaana be omuntu asobola atya kulya ekyemisana n'ekyenkya n'ekyeggulo omuntu asobola atya okweyambaza olugoye omuntu nekituuka mu kiseera kino olulya kanyama omuntu n'osobola okuba nga wooli weeyagala mu ggwanga lyo nga toli kuddukaduka ng'e Sudan nga bw'olaba ekyo kinze kyensinga okwagala okiraba tonteeka mu bino osimanyi NUP oba NUP ebeerawo oba tebeerawo nze tebinkwatako ebyo nze njagala mirembe kati peace emirembe olino bwabanga yasuze enjala naye nga ali mu kayumba ke nga yeebase kibeera oke awo beera ayina eddembe abeera alina eddembe ng'asuze enjala gwe enjala esinga okusula mu masasi n'okusula nga teweebase byonna bibi tubeere mu gavumenti ng'abantu basula njala nze kankule ate olowooza mu biseera bya Yesu Kristo abantu enjala yabaluma n'abayita n'asabira ebyennyanja 3 ne bifuukamu engoloza ennyanja yali egalirayo yonna mwalimu ebyennyanja byali 3 byokka kati wanani agenda okusaba ebyennyanja biwere anti toyinza kugabula buli omu abamu enjala ejja baluma bw'oba ogabudde n'obagabula kakati olwaleero tuli wano naye teri pasita ategeka kugabula abantu naye basolozeza mwaka mulamba nga basolooza
nga nekyamagero ekyakolebwa kankubulire ekyakolebwa ekyamagero yesi kyasinga okukola kwe kugabula abantu emmere naye waliwo pasita eyagabudde yadde agenda kufumbira abantu omuceere bagulye wakiri ku kanisa bagende balyeko mwaka mulamba nga abasolooza kati alinze basolooza ate nnyo n'ebiri mu Uganda wano enkya ku Christmas alinze kubasolooza nnyo ekimu eky'ekkumi kyokka ate nga bandireese omuceere ensawo z'omuceere nte ne ziggwa wali abantu balya ku mmere ne banywa ku sooda n'abasumba ne bawaayo ku kimu eky'ekkumi eri abakkiriza naye waliwo omusumba agenda okikola aliwa webaali baliwo abantu bali mu kubba bannaabwe bannabyabufuzi bali mu kutubba wulidde bali mu kutubba ate oluvannyuma ng'olya ng'ajja ng'akugamba nti simanyi wako ensi erina okutambula mu mpolampola kyova olaba ono tibwabulwa nobwaba ng'alina ebitali birungi byakoze naye mulimu ebirungi ebikola ki ebiyambye ku muntu nkugambye kali akasente aka PDM akatuuka ku muntu wa bulijjo abaddiza ku bantu azaayo ku kimu ekikunganyizibwa mu musolo ne kiddayo ku bantu abantu bazifunye abantu bafunye ez'emyoga abantu bafunye eza youth livelihood abantu bafunye ez'abakyala abantu bali mu kufuna juzi baweereza buli ku kyalo emitwalo 63 naye abakulembeze b'NRM ate bazibba abantu babawa mutwalo ate nga balina okumiwa emitwalo ebiri abantu 3 bali ku kyalo babawa mutwalo nga bandi badde emitwalo 2 babakutula kiwatu naye nga abantu babadde bawadde akantu akatonotono wakiri ekibiina nkigatika nkufunye kasente kampeeko abantu 3 bali ku kyalo bakada bafuneko NUP tesobora n'abakulembeze tebasobola kubayitadde ku kitebe katubawaayo wakiri buli muntu afune kakilo k'ennyama oba afune omuceere agende naye alyeko kati bali bajja kugamba olowooza kyakulya mwe mulyaki Justin Namere naye yayogedde mazima gambye nti waabaddewo okutiisatiisa abantu ne babalemesa okujja mu lukuŋŋaana President Museveni kituufu kyabadde Masaka eyo yonna ani abatiisatiisa abaana abavubuka ba NUP ne bagenda kwegamba bintu bingi nnyo ebiri eyo mu byalo eyo naye bw'olaba olukuŋŋaana lwe yakuba e Kalungu lwalimu abantu bangi nnyo kiki Masaka kyaganidde ku ki nedda ne Masaka era baabaddeyo naye nga singa Prime Museveni ayagala obwagazi nti nze buli omu njagala abantu wano oyinza okulaba ekibuga n'abantu kiyinza n'obutabamala ekibuga ekyo Masaka naye ye Prime Museveni kyali kwakimanyi nobwoba tajja yadde muntu omukulaaleye ye muwanguzi gwogenda mukolaki ani muwanguzi Prime Museveni muwanguzi waki n'amasuuti bamaze dde ogagolola agenda kuwangula ki n'amasuuti bamaze dde ogagolola gagenda okwambala gebagenda okwambala kukurayira nakalulu okalangiridde mangu tetunnakalonda nze kati nze nkugamba ki bino byonna byakwepanka ddala kituufu bwogeza kyabulina obuwanguzi akalulu Museveni kubanga mpulira ebyogerwa bingi nnyo abantu basomba okgenda mu nkuŋŋaana nti waba alukubye e Kalungu basomba b'eryantonde ne babaleeta anaatasomba abavuganya Kyagulanyi batambula nabo yabadde ava Bukedya ng'agenda Soroti nga bonna bamwetoolodde baki poliisi bwe yadde kuba teyagaasi abasomba babadde balagawa tiwali atasa omuntu alina obusobozi osobola okutwala abantu ate nti ekyono kisukkamu ateekamu ne ssente buli alinnya bbaasi ono omukulembeze ono kankubuule buli bagamba nti simanyi abaana ono omukulembeze w'eggwanga buli wabeera ayogera ebikwata ku ggwanga Uganda n'abajja omulaba baba baze kulaba pulezidenti w'eggwanga gwe toweepankira ku mukulembeze w'eggwanga olina kaki gwe olina kaki mu byokusaaga bino ebyali ebyokugyawo Obote ebyali ebyoki ebyo bibeera munda NRM yesobola okwekolamu omulimu nesobola okugyawo Museveni bw'eba eyagala naye gwe bw'ova eno n'ogamba nti ngenda kujjako Museveni kizibu Museveni oyo toyinza mugyawo mu myaka 5 Assad owa Syria yakuba emundu okumala emyaka 9 Museveni asobola okumala emyaka 15 nga buli lunaku abantu bafa ng'alya ng'anywa nga nebwera agenda attendinga conferences kiddemu katono Assad owa Syria yamala emyaka 9 nga balwana buli lunaku abantu bafa naye nga kwali ku bukulembeze
Museveni asobola okumala myaka 15 nga ye president wa Uganda ng'alya ng'anywa ng'atambula ng'agenda ne mu conferences ez'ebweru ng'akomawo ng'abantu bwe bafa buli lunaku oba kiyita ekyokusaaga. Lwaki tutuuka ku sseeri? Ate mukwate bulungi mukanye naye. Wane Kenya bakanya ne Moi n'asobola kuva mu bukulembeze n'abuleka. Wane Zimbabwe bakanya ne Mugabe n'asobola okuvaako. South Africa bakanya n'abazungu Mandela n'asobola okubeera president. Wane Congo wano bakanya ne Kabila Tshisekedi n'alyoka ajja. Temuleeta rugundo olwo lunderebu ku government ya Museveni eno temusobola. Torina yadde gwasoma naye nti ali ku ddaala waakirira Kano tewali. Tonda yadde DPC gw'omanya abantu abali ku district mbakubalire olabe oba olinayo. Ku district tulinako district police commander and deputy. Ku batooki oba gwe wamuteekayo oba kulinako oluganda. Bino bigamba ani? Mbigamba ggwe n'abatuwuliriza. Ate nze ndi munnabyabufuzi. Ante abali eyo kati abatuwuliriza. G'oli munnabyabufuzi oli eyo ogamba onoonya nkyukakyuka. Soko tunde mu district yo mwoli ane DPC ne deputy we ani district diso no mumyuka we bavaawa RDC ani RDC no mumyuka we kati bamuteekako ne assistant bavaawa anakulira ebyobulamu ku district health officer yavaawa, district education officer yavaawa, district engineer yavaawa, district cow chief administration officer yavaawa, district ata govaawo genda ne kugombolola bwe kiri genda ne kumuruka bwe kiri genda ne kukyalo kwe kiri. Bano bakada balwanyi baki bakada balwanyi baana ba balwanyi baana baaki gomanyi gye baava katulo gamba nti godogo wangurani gomanyi gwe kiri awo nawona akajegera akali awo kuliko ne chamanero C5 kuliko bakansara kuliko baani kuba district kuba touch mu district yewamwe ogamenti kakati singa tuwa tugenda kora oruko rujako government mu district wana anatu wagira Museveni yabateekawo okonywereza mboyinza atajja kunywera mu akyagenda mu maaso bwete mutamu kwate mbadde mmanyi baweereza abantu so siye mwe gwe kankubuulire bwe mutamu kwate bulungi temunaje mulaga tumukwate buli muntu yena alina wali tumukwate tutya mutese naye Mugabe muzeyi we tutuse gwanga naffe twagala tukubeeko kye tukola mu gwanga Uganda tutegeeragane tetuleeta muti wabaawo musaayi kuyiika naye omusaayi gugenda okuyiika wano nze sibatiisa ekyo nedda ate nze kubuulira lwaki kyekiguleeta nkuwa ekyokulabirako mulimu abaana bemutaddemu omutima gw'okirumira mutima mulwane tugenda kwambala engule abaana weebali ne baleka byonna bye bandikoze abantu teteekanyiza ne babireka bagamba tugenda kuwangula Museveni bagenda kubeera so disappointed nga abawangudde kye bagenda okukola kwe kwekalakaasa ne government kyegenda okukola kwe kubakubamu amasasi era ogenda balaba nalabyawo wagamba buli musirikale alina amasasi 12 atakulimba oli n'agamba nti nobobeera 12 kati gwababo bakomye okuva mu America ono n'agattagatta mugenzi okulaba nga amasasi obukadde 12 anagamba bannayuganda tuli miliyoni 45 kati gweteeka sooka y'abaana bo mu maaso sooka y'abaana bo mu maaso kubanga nti muri bangi sooka y'ababo kati gabagweko bali gagwerere mu babo n'abaliraga n'abakwata luvannyuma gwababo bateeka mu America gye basomera gye bali gwe ogamba bano turumbe amasasi gali obukadde 12 tuli miliyoni 4 ogenda kutwala miliyoni 4 gwe bazitte bato obukadde 12 nemwe mu bulamu temubutwala nga mubuyita kyokusaaga bwe twafiirwa abantu 18-19 wano ani yali abasasudde ba yali agenze ewaabwe agenda abalabe nti gundi wafiirwa gundi naye bafa mabika si kumpi 10 lwaki gwolowooza balala bafe gwosigale ng'oli mulamu olw'okuba gw'oyagala kubeera pulezidenti wa Uganda bayina Uganda muleme mulowooza tuli bugolokoosi oba bwe mulanga tulina amatu amanene mutuyita mbizi oba akamyu bye tukola tubitegeera gweleka kutisa banno ng'ogamba mwe muri bangi mujja kulumba olumbaani gwe wagenza okugira bakuwa ekyambalo ekyamagye ekitayitibwamu masasi
kati nze tugume nkubeereko nkusigaleka nga goyambadde ekyambalo bakuleetera emmotoka etayitibwamu masasi bakuleetedde ekyambalo ekitayitibwamu masasi nze tugume gwe wasoma ki nze nkubeereko nze gampitemu nga gwe tegakuyitamu nze nkyasobola kukola ebyekisiro ebyo mbikola ebyo ebyekisiro nze tugume gasiya sibikola ekyo kyekireese obuzibu nti bannayuganda tulina okwetegereza oli akugamba nti tulina amasasi onaakugamba tegamala tujja kulumba okubeba okuba gaggweewo naye kwabo yategesaani naani mu maaso muri Munyanzi gwoleka kukozesa fuutu soja yaafe afiire ababe abantu abaafa wano Erweru ne kaakati teri yali amanyi ne kaakati yali amanyi famiri zaabwe eziri abantu baafa wano mu kibuga wane Kasese abantu bafudde nawalira wonna bafudde Mukura baafa wonna baafa bw'ofa oba ofudde n'ofiira famire yo nze tuguma obwana bwange buto era nze kyendwanira kulaba nga mbusomesa mbaako wembutuusa ngenze kuva mu nsi eno nga waliwo busobola okwetuusa kakati gwe weeswanta nti ogenda kulumba amagye ogenda kulumba poliisi nze kugambye kyenkugambye genda ku disitulikiti yewabwe babale abaliko benkugambye bali bw'oba ng'olina g'omanyi nti businga omugamba nti tulumbe anaakwegatako nakoowa ebintu by'okugwa buli kaseera tobeeranga ku kintu kibayita feriya otambulanga n'ekintu ekitambula omwana twamugamba ntitugamba akalulu kano tekalimu magezi n'agaana nga ye kyanoonya anoonya okulaba nga yetuusaako byayagala ne tumugamba emigo egigenda okubeera mu kalulu kano togirabanga nako n'alema tuwa Museveni toyinza musobola mwagamba ani Kyagulanyi yennyini mwamugamba ate twamugamba mwamugamba mutya twamugamba ntumugamba ava mu kalulu kano togenda kasobola naye kennyini n'agamba omuntu anaagenda mu kalulu kano ajja kubeera musiru n'omuyambi we honorable owe Nakaseke Lutamaguzi namugamba nti omuntu anaagenda mu kalulu kano ajja kuba musiru ow'ekyasa kaakati bonna mwebali kati bonna baki bonna mwesi basiru basiru ab'ekyasa kubanga yeyogereyo kennyini owulidde n'alema okuli ntumugaa ntugamba nti akalulu kano bw'okolota toyinza kuwangula Museveni vanu by'okuwangula abantu bagenda kufiira bwereere kubanga mulimu abaana bo abali serious abali mu struggle abagamba nti ffe twandiwangudde akalulu kano naye ng'ogwo okimanyi gwe abakulembera nti tonna gy'olaga tosobola genda mu byalo nze nabadde mu kyalo eyo entungamu genda mu byalo tolinawo osobola kulinnyaga gwe oli opposition tosobola oyitewa kati kyekyabamazemu amaanyi gatugwamu dda nosalawo nogamba oti gatugwamu dda ensonga yoweeri ensonga yoweeri njagala tibuhabulwa kati wetuli awo omusajja kagende mu maaso bayi kankubuulira ekintu kino bino bye bibadde bikuguza nga byokolako okutula ddiiru nze tewali ddiiru gye nkutula era teriiwo kubanga twali wano omulundi ogwasembayo ng'ebigambo byogerera Pulezidenti Museveni biyitirivu ng'omulangira okulwamba buyinza bwa Uganda omulangira okuba nti ebintu bingi tebiteredde mu myaka gyakamala buyinza kakati ono yabitereeza ono naye bwe yamala okujja ate bannaffe be twatandika ffenna n'atugoba ffenna n'atwegobako ffenna kiki kyatereezezza kiriwa ng'ogyeko ye okubeera n'omusimba abalala nga beetakuza nzujjo kakati olwaleero ennaku z'omwezi 24 bafuutu soldiers bameka bagenda okulya enkoko bafuutu soldiers bameka bagenda kulya enkoko ewaabwe tebagenda girya ate bagirya ewa nga ne batambula nabo tebanywadde ecupa y'amazzi bali mu struggle nze njagala kukubuulira struggle Museveni bwe yali mu nsiko Erweru bwe bagendanga ne baleeta muwogo nga baleetera bannaabwe nga bonna balya muwogo bwe bagendanga ne bafuna lumonde nga bamuleeta nga bonna bamulya oba mubisi oba mufumbe kakati eno sitogo ya kika kinga gwe bw'oba ofuna obuwumbi obuteeka bbali ate booli nabo ne babeera nga basiiba njala ani afuna obuwumbi Kyagulanyi tabufuna abujjawa tabufuna akakasa tabufuna abujjawa ate buno bwabadde ajja mu gavumenti buno wadde akaabira kamu n'ekitundu akawumbi kamu n'ekitundu zaawa si sente ebweru tewavaayo sente
gomanyita okwesimba obulunako okozesa milioni ezisuka 20 every day milioni ezisuka 2 zokozesa. Ogambye nti kati ensonga ekola ki? Ensonga Yoweri akayimba ako njagala nkafune. Yoweri njagala bakanteeremu konsoke ntigiddemu muve mu bintu by'okusaaga mmwe. Gideon omuwejjere. Nze omuwejjere Gideon Tugume Gasiya. Owulidde sikyali mu bintu byakusaaga eno sisi byakusaaga kati mwe musaaga n'ensi ffe tuli wano kati tumanyi nti emirembe weegiri twatambudde ekiro nga tutambula n'ogerinya baasi zigenda ekisolo zigenda entungame zigenda eggulu zigenda Arua ekiro tera kukwatako genda olabe ekiri e Sudaani kati mundu ku mundu omuntu osobola yadde kutambula obutagumiikiriza mugumiikiriza myaka 4 lwaki watasobola gumiikiriza myaka 5 muzeeyi musooke mumuleka atereeze eggwanga bino go byogera teri kye yampadde sinamulabako in fact ne Christmas sinagifuna simanyi gwe ngenda jijja dindako katono bino go byogera nze kubula okujjako obandi na muntu mulala okujjako Dr. Baramungo yampeereza n'agamba Tugume genda olye Christmas sinafuna yadde n'ekikumi naye nze mbabuulira amazima bwe tuba twagala eggwanga lyaffe tulina okubeera abagumiikiriza. Yalina okutereeza nakati bwe tunaddamu ebyo ate kino ate kiri kubanga bo bakimanya beesimbyewo nti bo bali mu kulya banoonya za kulya banoonya ssente teri kirala baani abanoonya ssente bali bonna Bakyagulanyi bonna beesimbyewo banoonya ssente banoonya ssente bakibanoonya nti afune ababaka abagenda mu palamenti abeere nga afuna ziri ezivaayo ziri naye ye ekyokugamba nti okuwangula obwa president akimanyi obuwangulaani yo muwanguze eki yakuteera akakiiko k'ebyoti omukwano gwo ne Museveni guvuddewa. Nze nkubulya sikyali mu byakisiru tondeetera byakisiru kutta abaana babwereere tondeetera byakisiru obirabe kati nti byakisiru nze nabiraba dda naye nga tumanyi tugenda kwangula naye nga tetumanyi nti omuntu gwe tuli naye atulyamu oluko ye kennyini bali ku ssente bafuna essente empya n'enkadde oba kitegeera naye abaana bebatambula nabo muga Katonda mugulu tebalinadde 10 abaana bali ku tiimu kati olwaleero kati tebalinadde nekyokulya nawakati eri kyakulya obutakuwa ku ssente kyekikunyiiza ati sina ssente zokka nze nkolera ki gwe kyakolese wano okuva ku makya kyabadde ki si ssente muve ku muzannyo nammwe ekyo kyekirese obuzibu mu Uganda yogera amazima nti njagala ssente bazikuwe oba bazikume nze nzaagala nzaagala abewaka abaana bange bali aki kyekikuyimbisa ensonga nze nogwebanga nze kankubule Prime 7 sinamusabako yadde 10 neki takimpa bwaba okukimpa akimpe nenze sinza kumuteeka ku pressure ku lwa ssente wabula nze nkugambye bw'otambula wano n'otambula eggwanga lyonna ekiro bamisana basaame kateri akukwata ku mukono abantu abakoze obuntu bwabwe abazimba obuyumba bwabwe weebuli abantu abalina obuduuka bwabwe butambula abantu abalira abantu bafunye ssente ku PDM emyoga biki abantu bafunye ku ssente okitegeera ekiseera ekisigaddeyo myaka 5 katwagala kuzimba ggwanga tetwagala kwonoona ebibaddewo tetwagala bile byokujja abantu bajjawo bote ebintu babyonoona bajjawo Idi Amin Uganda neyononeka Masaka ekibuga Masaka kyali kyonna kifudde negende Masaka kati olabe site bwefaanana gende ebitundu ebirala by'eggwanga ebibulamu bikyali butono tukyalina obuntu obutono obulamu obugenda okutereezebwa ffenna nga tuli ffenna otuukiriza olugero lw'abagamba olugamba nti ak'omuntu sikante nti nga bwe yakaabye ejjo ne leero kwegamba kubanga luli wali oyogera lulimi lulala leero oyogera lulala nina okutya nti wetunaavingirira 2026 ojja kuba ate okyuse nze kankubuulire nze omanyi ndi muntu w'amazima mu mutima gwange nze nkugambye teri yampadde ku ssente teri yayogedde nange wabula nze natunulidde ekintu kino ovuga wano emmotoka oluguudo okuva wano mpaka e Karamoja niweetooloola eggwanga ng'ovuze ku luguudo okiraba ekitaaliwo olwaliro kaakati bw'ogenda mu byalo bakugamba nti tusimbye emmwanyi naye batuwadde endokwa oba tufunye ssente ng'omanya akakadde k'ensimbi mu kyalo gwe aka PDM ekoze omulimu gw'amaanyi mu byalo PDM Parish Development Model ekoze omulimu gw'amaanyi mu byalo
tonajja oyogerera eri va mu ebyo kati babongeza ssente babagambye bagenda kubawa akadde kamu n'ekitundu gwe badde bawa akakadde mu byalo balimye emmere bagirina mu byalo kwegamba abantu abasinga okubeera obubi yefe abo mu bibuga naye nabo ensonga egenda kutereera bagenda gitereeza kati wafuuse mwogezi wa NRM twetudda nze seogera NRM nze mpagira President Museveni siriwe NRM nina ekibiina ky'ebyobufuzi naye nze nkugamba nti tetujja webyo bye tumaze okubeera nga tutegeke kakabeere nga akayumba ka kiyu kimu akayumba ako kabeerewo oyongerezeeko ekirala emirimu tewali tutegeke ekigambo ky'emirimu abaana bafune emirimu naye toyinza kwonoona ggwanga nti n'oleeta ono Kyagulanyi ono tasobola kufuga eggwanga Uganda nga n'abantu bekabokaboka bali mu kibiina kye ffenna yatufuula ekitagasa okiraba nga n'abantu bokka batambula nabo tasobola kubawa yadde amazzi ag'okunywa gwatatambula nabo okakasa otya nti amazzi tebanywa ate nze kubulira tebaliyo tetubamanyi tetumanyi kigenda mu maaso bakubuulira ebifaayo tetumanyi kigenda mu maaso alina olukiiko olunoonyeza akalulu gw'ola olabyeko presidential candidate atana lukiiko lumunoonyeza akalulu talulina gyeruli anaalukulira muwanga yogera ulira no oli naye agira bibye naye constituency mfukide nsi Joel Ssenyonyi bonna balaba banoonya akalulu Joel Ssenyonyi tombuulira tombuulira ate oyo ye tombuulira ani oyo Joel Ssenyonyi ye tombuulira oyo ye tombuulira ye bunyazi yali akoze eki kikere yayambye abantu nenakawa wano bagenda mukubirawo akalulu ani gwe noosaaga gwe egwosaaga abo abaana batuyisa bubi ne batuvuma nga ffe tubakoledde ekibiina bino ndowooza byogeza bukyayi ne batuvuma nze nabakyawa nze ndi mukristaayo siyinza kwogera kigambo nze kyesiyimirirako nabakyawa nze nakyawa Joel Ssenyonyi namukyawa kati oyagala n'abantu bakukyayireko nze bwe bankyawa nga bakola ki baida wensi Kyagulanyi ku mutima gwange simulinaako buzibu kubanga Kyagulanyi oyo mulaba yali muntu mulamu bano be bamwonoona bano ababbi bano Bassenyonyi balubongoya baavaawa nibeereeta ne bagira bwe bate ne bamuteekako ne bamutandikawo kumuyiga Kyagulanyi yali n'omutima ogw'eggwanga kati tagulina Kyagulina nali ku ssente naye kati diira is a political dealer ogambye ani yamwonoona political dealer yamwonoona Ssenyonyi ne Lwongoya bebayonona Kyagulanyi yali muntu mulamu nnyo era nze Kyagulanyi mukodomi wange nze mwebaza kubanga akumye mwanyinaze n'abaana ate n'ekirala abadde alemeddeko ng'omuntu naye bano be bamwonoona bano bamuteekako mutima gwa ssente bano bakozi ba dealer ba political dealers owulidde naye tebagala kuwa bannaabwe kati abaana bonna kumpi bagenda kuva mu lwokaano baani twali abesimbyewo ow'egindi yavuddemu bukoma nsimbi owaawa waliwo yabadde waawo yavuddemu si yeyeka abaana tebabawadde n'ekikumi yadde n'ez'ebipande tebazibawa naye nga ssente omusimbi bagulina ssente baziteekawo bali mu kubonaabona abaana abeesimbawo bali mu kubonaabona bebaletedde ne gundi duka ekibabo okumujja mu lwokaano bebambe muletedde tujja ku nsonga za Walukagga mpuliriza tuli ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 omukulu Gideon Tugume Gasia obusungu ayina bungi nina bungi zekankubuulire ensi Uganda obusungu obuvaawa kubanga ndi kunoonya ekikuleetera obusungu buno bwonna okutuuka okulangira abantu ebigambo ebyo nti sinaba ate nkyabalangira kubanga bakola ebintu ebitaliiyo gwokimanyi nti kyogenzeemu togenda tolinawo olaga era n'ogamba nti kantwale abantu mbayiweyo ng'omanyi abantu abagenda okufa owamanyi ani agenda obatta anti kati byebyo bwe mulumba gavumenti kati bakakuba abantu miggo benkanawa mulumba ne mulumba bebabalumba gyebagenda okuba enkuŋŋaana nga tekiriimu nga kyebalumbisa tekiriimu ng'olumba olagawa ng'omusajja ono gwolaba oyinza okumujja mu bukulembeze tebalina kunoonya kalulu bw'oba olaba kati mu kiseera kino bw'oba olaba gavumenti eno nga bweri oyinza ogijjamu ki ekigiremesa okuvaamu anti kati ogijjemu oti olina kaki olina ssente olina emundu ebiriwo yajja nabyo gavumenti gwe no ddawo nti yajja nabyo gwe ddawo nti yajja nabyo ogambye Kyagulanyi yali muki
bani abamukyusa Senyonyi oyo Senyonyi ono Senyonyi Sekezi ne Rubongoya ne Bakatana abo be bareto byakyusa omutima gwa Bobi Wine Kyagulanyi yali muntu mulamu nze nali nkoragana naye bulungi nayo kibayita abaana abo nakola affidavits ez'omusango guli gono ogwagira guli nga balina kibayita nokusa twampade n'ekikumi abo basegona bazirya ababbi tombulira bo bali ku sente tebali ku kintu kirala naye nga mwejjere wanjiseba tusiibula abatuwuliriza mbasiibudde ate kati kirala ki neyanziza mwebale kumpuliriza tuweeyo obubaka bwa Christmas era nga bwe bututwala ne mu kulonda kwa 2026 Christmas nze bubaka mbawe bubaka ki abantu bali nze kankubule buli omu kati yeeyiya bweyiya kati anonya muwogo anonya lumonde anonya kiki abalina sente bazirina buli omwa yeeyiya kyeki baviiriddeko okuba nga beeyiya bweyiya ne sente ekiro y'ennyama nebula maka g'omuntu kati bakole ki mwabakotogera bareeteza emyoga ne mugate muzikwata ne bareeteza PDM ne mugate muzijjaayo ne bareeta biki mukola ebyo naye nga mwe mukwateza gavumenti muzirina ewamwe mugenda kulya muwogo kati nze abantu mwagala mbagambe ki kati mu kiseera kino buli kye bakola mubagira twekarakasi bali batono tuli miliyoni 45 gundi ziri 10 na meka buli musirikale yena tonnayo omukwano gwe yena omufudde wa bulabe munafuula abasirikale abalabe mumanyi nti mbeera mwebasenga abantu bali bweru babakuuma mubeerewo naye temunakye musobola kubakkiriza munoga nti wayi kaneebazeeko wakiri poliisi etukuuma kaneebazeeko wakiri amajja gakola wakiri obwolumu gwe buli kaseera buli kimu kyonna n'oba ng'ovumavume buli kimu kyonna onoobeera naani gwe osobola okubeera mu gavumenti gwe n'obeera pulezidenti w'eggwanga nga tolina poliisi tolina majje tolina security intelligence tolina biki osobola gwe kyo nti mulimu abaana abali eyo nga yingira amajje nga alina diguli bbiri ng'ekyamuyingiza si ssente wabula ayagala eggwanga lye mukimanya ekyo kati mwe mufuna ssente meka okola mu KCC ofuna obukadde 10 naye ng'omusirikale eyayingira ne diguli bbiri afuna emitwalo 8 naye nga gyali akola temutwepankirako kale nze sinnaggwe njagaliza Christmas oba ebeera nungi ebeere nungi bw'ebeera embi era tujja giyitamu bwe tutyo sinza kuddawo ntandike gamba Christmas enungi simanyi mwaka nze ndagira Katonda abitereeze ezo nsonga za Katonda mirimu gya Yesu owulidde abasumba kati abagenda okusolooza abatawadde yadde kyakulya yadde empeke y'omuceere awo bagende boogere ebyo nze tugume gasiya temugenda kunteekamu ebyo mubeere bulungi mweraba mbasiibudde Katonda takumira mpeera bakuume nze Kagogwe Fulgencio Peterson tuddingane mulundi omulala nga twongera okutematema ensonga wangala Ssaabasajja Kabaka